tusaba bwesige nti ebitongole byammwe ebyokwerinda biri bulindaala bifaayo ku mirimu gyabyo tuleme kutunula sayidi eri kubanga ye sitaani takowanga kukola sitaani aba akola kati kiri erimu abalungi okubeera nga essaawa yonna mubeera bulindaala ne mulondola biki sitaani byakola so nze mbadde nsaba nti mu kifo ky'okweraliikirira mwesiga ebitongole bikuuma ddembe nti bikola emirimu gyabyo golowooza essaawa no zagiddeko wano ku makya singa twebase yandibadde takutuukiriza kyayagala kukola monitoring our intelligence monitoring the movements of this young lady. We had picked intelligence last night that she had the intentions of hitting Karebe Market. Actually, they were talking of Karebe Market and the church at Kubiri. Now, when our people followed her, they actually tried to stop her before she reached the market. And instead, she objected, she didn't obey. So as she approached the gate of the market, she was shot. We were able to separate her from the bag. And when the canine came, those are the dogs, they detected that this was actually a bomb in this bag. So now we had to do arrangements of disarming the bag. The bag has been disarmed, as you saw, and we have confirmed indeed it was a bomb. The weight and the other details we shall know from the evidence collection team. How many people died? Only one individual, the woman who was carrying the bomb, was shot and she's dead. What is your appeal? My appeal to the public is one is vigilance. Care to know where you are, who is with you. Number two, cooperate with security agencies. Like if we didn't have this intelligence, probably should have succeeded in hitting the market. But we have been able to stop it, and the market will continue with their business because we have had this cooperation. Number three, go on with your business. Trust us because we are paid to make sure you are safe. As you have seen, we have been able to deter abantu baffe aba intelligence bazze bagoberera omukyala gwe twategeerako nti ayagala kuba Kalerwe. Amuli bwe twagafuna tutandika omulondoola enkya ya leero abadde azze ng'ayagala kuba katale ayina bomu mu kisawo. Bomu eno mu lunabuddu bagiyita IED, improvised explosive device. Kati babadde atuuse bamuyimiriza n'alema, babadde atuuka ku gate ne bamukuba. Ekyomukisa omulungi bamukubye nga tannaba kutuuka wayagala kugitulisiza. Kati awo akasawo ne baka ku mulambo. Ekyokubiri tutegeddeko nti booda yagirinyidde Busega. Owa booda asoboddeyo okudduka awonye singa keesi ye Munyonyo. Kyemwaka bukulaba bannaffe aba bomb squad bamaze okutulisa bomu eyo. Abaddewo mugirabye bwetulise kati bagyekenneenya tugijjewo abantu bagende mu maaso n'emirimu gyabwe. Ng'oggyeko oyo mpozi baŋŋambyeko waliwo omwana inki abadde ku luguudo awo ayinza okuba nga essasi limukutteko simanyi, sinafuna bukakafu naye owaerusi bwaŋŋambye sinafuna bukakafu naye teri mulala afudde okuggyako omukyalo ono. Ekisookera ddala okubeera obulindaala kirungi. Ffe kituyambye okuba nti ono twamulondodde okuva lwe twategeera nti waliwo pulaani y'okuba akatale. Era tuba tusaba nti ebifo by'olukale, obutale, amasinzizo kati n'amasinzizo target kubanga EDF lubeerera egoberera bya ddiini. Obutale, amasinzizo, ebifo ebinywerwamu, shopping malls, tusande tubeere bulindaala. Mu Lungereza kibeta nti vigilance. Ofeeyo wawuli muntu ki alina kiki. Kati walaba gino ebadde nga rakisaka ya bulijjo naye nga bomu mweri era bagituliza nga tugiraba. Oli asobola okuyitawo ne mulowooza nti akutte bibye bitalina nsonga naye ng'ate mulimu muli obulabe. So tufeeyo tukwagana ebyokwerinda. Singa twafuna information eno ono omukyala badde agenda kukola obulabe bw'amaanyi mu katale naye kati olaba tusobodde okubuziyiza olw'enkolagana ennungi gye tulina n'abo bafunye amawulire ne bagatuwa. Wa ADF naye omukyala wa ADF anti amawulire gye tugafunamu tuba tulondoola abalabe b'eggwanga kibi kye baba bakola. So twamulondoola
ne tumanya nti ADF eteekateeka okuba akatale akeekalewe za bomu zazze ne zikakasa nti eno bomu kyekisooka. Namba 2 nti bw'oba tumanyi bomu bwe yenkana buzito bwayo teweetantala kugitwala wati abaffe nga ayina emmanduso ali walala okiraba. So ogitulisize wano bagiyita neutralizing, kugikakanya maanyi. Oluvannyuma olulabi bagenze ne baggulawo ekisawo naye nga abasoose kukola ki kugikakanya maanyi.